ekibiina kya National Unity Platform kigguddewo okufuna abantu bonna abeegwanyiza okuvuganya ku tiketi y'ekibiina ekyo kyasobola ennaku z'omwezi nga 2 okutuuka ennaku z'omwezi 23 ogw'omukaaga omwaka guno. Tubawadde omukisa wiiki zisukka kumpi mu 3. Tubasaba buli omu aleme kwekwasa nti nze bansibirayo tubasaba mujje. We are receiving those ones of Wakiso district, Kampala, and those include members of parliament and all other elected positions. Then for members of parliament, LSC 5 chairpersons and city mayors of other districts, those are the only ones who will bring their application letters here. But in our sub-regions, the same activity that is happening now is also happening in our sub-regions. Our registrars are on ground. For those who cannot access the sub-regional offices, our registrars and our members are on ground to help each and everybody who wants to contest under NUP, and we are not leaving out anybody. I can categorically tell you that this does not guarantee one will get a card. It is just a process that is starting, and we shall be communicating to you in due course what will be following, including our vetting process. Suubirayo muntu yenna yenna kujjako muntu yenna yenna ssente ku nsonga y'okuyita mu process eno y'okulonda bakandidate. Lwala kandidate asinga alina enkizo ku munne y'aba abeera kandidate w'ekibiina ku mitendera egy'enjawulo. Giving opportunity to every Ugandan to serve the country. So we are not going to stop those who can serve the country because they cannot afford the 3 million like other parties. We are having the youth also being nominated from today, and that will go up to the 10th. So our youth countrywide are also being nominated, and we encourage our people out there to encourage our youth to participate in the youth coming elections that will be on 19th. So our youth are ready. Kumuluka tulinawo akakiiko ka tribunal kaffe akamaliriza ensonga ezo akaliko election parish officer waffe, akaliko chairperson wa kunga wa parish eyo waleveeyo, okuli owabafuuka omukyala, owabavuko omulenzi. So tulinawo tiimu ewuliriza ekyo. Singa otamatira kumuluka ng'agenda kugombolola structure weeri, watamatira kugombolola ng'agenda ku district structure weeri, watamatira ku district ng'agenda ku sub-region. Sub-region bwebiremerwa byonna ffe weetuli okusala buli musango ogujja maaso gaffe and principles of fairness and social justice. Olina okuba munnakibiina ng'olina membership card n'ennamba yo ng'ogimanyi. Tujja kulonda bano tujja kuwaniriza abantu batali bannakibiina. Ekyokubiri, olina okuba ne national identity card. Naye naawe ng'ekifo kyo tekyetaaga biwandiiko. Twagambisa an advantage for you bw'oba obirina biteekeko. To take up all those positions, we are going to fight NRM. And how do we fight this? We have to make sure in every position, starting from LSC1, we are going to have NUP members going for those positions. Bali eyo beebuzabuza beekwekakweka babuzabuza bannaabwe nti ono yagifunye dda ogifuna otya nga process etandise leero. You have to apply. Kati abantu baleme bakwata bujega. Tewali yafunye pateka ticket ku kifo kyonna kyonna mu Uganda yonna. Kwa process etandise lwaleero. Olwaleero ndeese empapula zange okubeera nominated nga flag bearer owa LC3 kansala owa Kyambogo parish, era nga kyamukisa mulungi nti wentuuse wano ebyetaagisa byonna mbadde mbiina. Mbadde nkola bintu bingi nnyo eri ekibiina kyange oba ebintu bingi nnyo eri National Unity Platform, era nga after kubikola byonna nengamba no, I think it is time nange nkiweerezeeko. Kaakati olwaleero nzize wano ku kitebe okubanga nfuna foomu yange era maze ogipiikinga expression of interest form ey'okwesimbawo mu Rubaga parish. Tajja muwulize nnyo mu kibiina kyange senga baba tebampadde kaadi era nze sobola kuvuganya kibiina kyange kubanga mu luutu eri eyasooka saasooka tunuulira kaadi, nasooka kubeera nga nzimba kibiina era mu luutu eyasooka sajja.